Mwebe oli mukazi atasoma na bigambo, oli mukazi omugulirire, oli mukazi omulungi naye waliwo y'omuntu ng'omugobe wa leero wica kyakafunye wafumbirwa kutoka waliotabyeko nze yakairwa kwasaba mufumo naye era nave ekibikye buli nyingawo bilambo kyakoze bilambo Mwebe wakamulya emirundi 10 nange jagombe hago wesa mumberezo yombesa enjawulo emoti zetambadde Sente kale yomba ekyamazima bilambo Mwebe asewa mbate mukalina ganyambuka bwene yanza okulaba kujakulabiti kwekosango ngumwane neŋŋaana namubuuza olabita wali mwenzi ofuna otya omulimo okuliranga kalina nangamba mbeera biki njagala mubba naye nzikira ndi wagumbalimu okuba nazika nemuleka anyimide ebidawo biyimbe biduula naye nga kibi nnyo keyamala kikolanga mwana wati akati kambuze soko kakale kubanda bulikola obumansi oyinza okumansukira kakati soko liddeko kyekikulumye kuyitawo ng'abigula n'olumwa kubeera ng'akola kumpi nawe osula ki ofumbirwa otya mu kitundu ekiriraane kalina ate nga naakagoba n'olaga nti ofunye omulimu olabika n'embeera yongeeraga ngambe ye yafumbirwa ennaku kati nga gwe wawasa ate yewa kalina ekeka ng'oli musufu kyobola bakeira Mwebe tukole bwe tuti oyagala mirembe oyagala keira Mwebe mbuuza oyagala mirembe eryo lyagobwa oyagala mirembe oyagala keira Mwebe essuubi lyange akati okuva n'olwaleero bw'oba oyagala keira Mwebe siddangamu obulamu bwengeri okumala nga ndi mukalina siddangamu okuwulira erinnya mirembe siddanga toyinza kuŋŋamba nti omukazi wamufulumya abasajja mulina akamanyiraako kubanga sinze yamugobera si gwe wamwegobera kakati omaze okuwasa omukazi omulala onvebengerako obeekuzaako efula tamulabye ekintu kiseeko simbadde njagala kubanga ensonga lwaki nako oba Minister of Defense number 5 Minister of Internal Affairs lwabati kisosowasa otegera kyegamba sirina kulya kutikojogo nendekawo gwe naye sitandi ono era kitambulirako kigenda kingira ki
lwaki teweesonyiwa omukazi eyeeyerusa obweyerusa n'osigala nange omuddugavu aliko original abakazi abeeru abasinga bonna beeyerusa bweyerusa okyala bulungi omukazi omusufu olina kuba black oba y'afrikaani kala okitegeere kale kakkana kati ogambye azeewa kuyingiddeeyo ensonga ntono nnyo kanjimale genda mulaga nzinze nafulwalina simu ngalo gasiya ate ng'omukolokeera bweretagenda Alo. Songa chake mwana wangu. Mwebe akoze. Mwebe yawasiza. Ngata nebuuzizaako. Kati njagala manye. Mwebe yagobye madongo ate n'aleeta makuta. Yebuuziza kwaninga awasa. Ettaka ly'obusaabala nabaddewo ng'aliteeka mu mannya ge ekyapa n'akimuwa yamuwaddekosoka ettaka ly'entebe nayo n'alimuwa naye taata nze njagala mukugira ekyakikimu okwamugabo gwange nga tonaba kusaba migabo sooka olowooze ku mwenyoko sooka osaasire mwenyoko mwenyoko yeetaaga oba kutwala ku lwazi kusabira oba munnyika mu nnyanja ekikazi kyamulogaloga kati tategeera nga sinaba kulowooza ku Mwebe nange ndowoozaako natta omanyi okutta omuntu osobola okutta omuntu koli omugabo gwange tukikola mu luyimba Lira mama agasimala muno mutta. Kasiya kolota. Simali mumulutta. Yogere ebirala byonna bwe nali nkuleeta wano nagamba. Olina okuba omukyalo w'emmizi. Olina okuba omwegendereza. Kati by'osamasama nabyo obimanyi. Nagamba nti bakuvume bakukube bakusanze osirike beki. Naye kati akamumu omanyi ebisijja okukuleetera obuzibu. Bw'omanya emyaka gy'erina gino. Mugenda funira mukomera nze ne bagenda beerawo nga bankuba olwedde ndi mukomera kakati kangende nga lobere nti twata omuntu ffe kale tuyitewo njagala kusaba kino bw'ebanga okimanyi nze nakera ku nkya nenkuzaala nenkutta mu ntungo yange yamuosamosa mulebinga yitawo tugende wamwebe bagenda kuwa buli kyoyagala byonna bagenda ojja kufuna n'ebisingawo ogira okusonyiwala bwengano ogenda kunkola ki bwengano onookola ki nati era nfulumye enkuyambye naye mbadde njagala nkunyigire mukafunda kukoyita ofiisi twatulatulayo dda ne tuvaayo kati oli mu bisesemye by'olimu mukwano kakagwoba sowat gwomanyi nja kudda atoka nga tiisa kubanga ebyo bandikabatiisa kakati oba oyagala nemekudda mu ofiisi yo tugenda kola bwe tuti weesonyiwe Mwebe kubanga wagenda n'afuna omukazi omulala okitegeera weesonyiwe Mwebe bw'oba wasazeewo okubeera ngaokola kumpi ne waasula bw'omulumye weebibuze mbwakulabe mukwano yakoowa okitegeera yakoowa tula mu ofiisi yo okole emirimu gyo omale ogende kankubuulire bw'oba obadde olowooza nti nze okutandika okukolera wano tunulidde Mwebe mukwano oli ku bikadde sisula kudda gye nava kati ndituuka ddi gye ndaga batandika okukola kaddanyuma nenzira mu musajja genda maliriza edda ngenda kutuuka ddi gye abagenza mukyawa mukwano nedda era babayi akugambye nti nzize munoonye edda naye bakati mwagala ntandike kukolera wano mu street fire mugijjawo mugende muzimbe ewatu
mugenda kubeerawo we mwe mupangisa kati mwe muba mutuviira anti ffe tetubalinaako obuzibu bakatukola tutwala kakati ate wali olaba ekolaniro lyasenguka mwe mulina okudda n'empisa mwekuume mumanye temba muyita waneero musooke mulingize bwe tuba ne tuli wabweru nga muyingira bwe tuba tuli wabweru temuyitawo ekyo teri agenda kikola keira njagala oneesonyiwe nga bwe naleesonyiwe yagala musajja wogooku nze sirina kyenneetaaga mwere yakoba neŋŋenda tondabikiranga gwe atamwetaaga munange simwetaaga ate lwalimanya ku kiki kyendika ennaku zino ojja kukkiriza ondabikiranga naye wekankanyeko mukyala wekankanyeko ni muganga lundi mukalina okitegedde wekankanye otuleka ofiisi ku mbaavu ate gwalinga atamanyi gy'olaga ozunga buzunzi oba bapangisa mwagula mutya ozunga bodde eno bodde eri onootomera olulala obanga tomanyi gy'olaga nnyabo mukyala Mandera mbadde nsaba Okay, kale. wewala omusajja obukopi enjuga egezemu omuntu omulala gwakakirya kitikere mu mutu ogirye kitekere ku lubalo gitwale gyotambuliza ebitabo nonsense saagala kuddamu kuwulira kigambo mirembe kyayogedde nga kikwata gwobanga wajala okutagala kagambo nnyinaze yesaalwa ofulume owulira nsunza emizinga naye nzigulira nzigulira nzija twogererawo tosubira mu nju nteka kale nsaba busabitangende ngambe bakama bange ntinfunyemu obuzibu otiko olunaku olusoose mwabira olunaku olusoose ku mulimu gwange mukamukaka bamukozesa musange nga taliiwo yakwalula ejja kuweside